The Newsroom, where untold story is revealed. Gezaako kwerwanako nabo baleeta kitwandise blackmail. Okubika baba bagezaako blackmailing a government, then your government eveeyo approving nti byomogera them wrong. Abantegerekese bulungi omubise nti afudde chaka tumulete mu kooti. Abiri mu nyasse Butemba Bobi Wine yabadde alina okudda mu kooti masho okuli okwemirirwa kwe kooti nekkiriza nti ekusike ekugatte n'okwakira okivumbi bonna bajje mu kooti nga 17 Septemba. N'olwekyo awo olunaku lw'enkya mu kooti masho Makinde tusuubira akire okivumbi ne Bobi Wine okubanga baleetebwa. Tube ne wagibwako eddembe liraba omuntu kati ng'engeri yokka gye balina okubringa okuteekamu ku pressure bano abantu nabo babakole kye baagala kwe kubika omuntu oyo. Ti omuntu oyo bw'omala okumubika noono n'akibikira noono n'akibuukira bano abantu njagala kutegeeza nti ne gavumenti ebeera ku internet egoberera ne balyoka bavaayo. Eno yemu ku trick abaana ba Nuupu gye bakozesa. Kati yemu ku trick ate teri mu Uganda yokka. Ekiro kyo mino kitegeera. Kyagala ogamba ne munsi. Trick bugenda okukozesebwa nga banne Uganda balina gye babukopinze. Singa okkiriza omusango gwonna mu kooti n'oteekebwako okuba nti wazza omusango naddala emisango nga gi capital offense guba gugenda ebintu bye kuleetedde okulimitingako ebimu byebino tokkirizibwa mu ssemateeka wa ggwanga kwesimbawo ku kifo kyonna tokkirizibwa yadde okukola mu public office yonna ne interpose oba weereetedde obutaddamu kufuna yadde visa ne bweba ya Canada. Nabo okkiriza omusango mu kooti nti wagukola ne gubanga omusango ogwo gukusingisibwa wabeerawo ebintu ebibeera bikwolekedde. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Omulungi agenda maaso n'okubeera nga otulaba eyo gy'ogenda maaso n'okubeera nga osinzirira njagala agenda maaso n'okubeera nga nkwebaza egyo gyonna gy'otuusaako engalo. Tuli ku Beyond the Newsroom gwe mukutu nze Deni okubeera nga ate nkuwa ensonga ez'enjawulo nga bwe ziba zitambudde mu ggwanga lyattu Uganda. Tugenze okubeera nga tutuuka wano eno ku lunaku olwaleero ng'ensonga nnyingi ze tusaana okugenda maaso n'okubeera nga twogerako. Ekibiina kya National Unity Platform by the way Mayor kigenze maaso n'okubeera nga kifulumya ebbaluwa ne kiwandiikira President Museveni nga bamugamba nti mukulu ebyo byogenze maaso n'okubeera nga oyogera nti nno twabba akaluluko byapa era bya bulimba wabula ffe tusigadde ku ekyo ekyokubeera nga tugoberera demokrasi n'obukulembeze obw'okufa ku bulamu bw'abantu ne twebuuza n'opungeresa obusungu Bobi Wine awo obusungu buliwo obw'okwanukula omuntu omukulu. Bobi Wine ne wavaayo abamubika era twaze okuse ku makya ng'ekiri ku internet nti kitalo yaaye ab'omukwano nagwo gutabuse nambwayo ne Sunaben. So ensonga mpitirivu nnyo naye tusooke tugende maaso n'okubeera nga tweyanjula. Oli ku Beyond the Newsroom nkusaba video soko gimpereka like yetambulire eddala etukeneko oyo omulala eyandeetaaze ogenda maaso n'okubeera nga agiraba ate gwayagala okubeera nga olanga naffe tukubireko okusimu zaffe weziriwo wansi ojja genda maaso n'okubeera nga ate tewejjusa. Muganda wange ensanyusa okulaba mwana wa mama. Weewaawo mbalamusiza mwena abatwa ku Beyond the Newsroom omukutu ogusenkaggale omukutu Sseggwanga omukutu Kabejja omukutu byonna. Nze Frank Sirye Mayor Matete Town Council District. Nga bingi. Weewaawo nakulampuliriza 10 mu mwaka tunyizeemu Mbabula FM. Weewaawo nze ndi Wesembabule ate era Mayor Matete Town Council 2023 omusajja atakula ge masuuti gano golaba wamambadde naye omusajja sikula ne musajja omanyika Mbabulye ne ku mulembe guno abantu tulina okutegeera nti kulo twetagayo ku bavubuka abali energetic abali kugamba bayida obukulembeze bunyuma nnyo nga bulimu abavubuka abakyali active. Let's assume kati onsanze Mayor wo myaka nga gino ngali mu office kale wano nno we tugenda okubeera nga tutandikira Mayor.
olunaku lwa leero mu press conference His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'akoze ayanukudde President Museveni naye nno nze nina kyenkwotinze n'empiikingamu okusinziira ku kibadde kitambula ku internet naddala olunaku olwaleero ng'amawulire gagamba nti Bobby Yanga bamusanze mu kkomera ng'afudde. Jjukira nti Bobby Yanga bukyanga akwatibwa oba okubeera ng'awambibwa n'atwalibwa taleetebwangako mu kkooti kubeera nga bamukola ki nga bamutrenga oba nga bamuwozesa mu kkooti naye nga abasiba balala tuze tubalaba ekyaleetera bannayuganda okwebuuza omwana ono yaddawa. Leero Bobi Wine alina comment gy'akoze n'engikwotinga n'agamba nti bino Museveni byagezaako kugamba nti bamubba akalulu ayagala kujjako bantu ddembe lyabwe kwerondera ababaka babe nga be balonda omukulembeze aleete mutabani we Muhoozi afuge kuba kimanyi Muhoozi tasobola wangula dde kalulu ka kyalo kubeera chairman ne bwe tumusimbako Bobby Yanga amuwangula in quotes ne bwamusimbako ani Bobby Yanga ekitegeeza Bobby Yanga muki mulamu meya wonyi lwaki internet yebika abantu abakyali abalala kakati okusookera ddala bannayuganda mbeebaza okubanga mugoberera ate mwebale okubanga mukozeseza buli bukodyo bwonna bwonna okulabika nga mufuna ekyammwe butya mwebale kukozesa bwongo bwonna okulabika nga mufuna kyammwe omanyi waliwo abakozesa media mu mbeera eyaabwe oli okufuna ebibye n'ebigenderwa bye but there are people nga bo media bagikozesa for purpose kakati Bobby Yanga ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 7745453 ne noti 7442641 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ndi omu kwabo bakkiriza nti tannafa because bwe nagalabye nasose kudduka ku page ya president w'ekibiina kya National Unity Platform omuvubuka ono oba omuvusajja ono Bobby Yanga mwava definitely nga kimanyi bulungi nti bwe kibanga ddala kituufu omuntu ateekeddwa okumpa amawulire basose ateekeddwa okubeera entuufu yeya principle n'abamu kwabo betwandise ba key pillars of National Unity Platform ba key pillars betwandika nti kati oba abataanu abasooka ti Bobby Wine babatanaga breakinga at least Lubongoya Ssabawandiisi ajja kubaga koze ki agasooka agangu ya mangu awo zaake obaza nze kansoke yes nti oba Lubongoya oba Waso Mufumbiro nti at least kwabo then betuva kwabo alisi nja kusuubira omu kwabo bano ba personal friend ti Nubian Lee okategedde Zaake okategedde Eddie Mutwe ku pages zaabwe so bwe nalabye nga kwezo page sina we mulaba nowenga laba ne mati kayinza okubeera akagenderere ng'omukadde akogga wabula era kyoyinza obutanenya nnyo baana baga breakinga bironenya omwana abisa omuntu omulamu kwe kuba nti olwabe bakedde bakubise nga tewali kigenda nga oli weebuuza kigendera kiwa kiwandibadde ombika naye olwaleero tusanze gavumenti yaffe oba n'ebitongole byaffe ebyokwerinda ti omuntu bimusiba mu ssaawa esooba mwana mu 8 nga taleeteddwa mu kkooti ali ku kapoliisi essaawa eziragirwa ne ziyitako ng'omuntu akyali ku poliisi omuntu n'atwalibwa dayirekiti Luzira kitalya nga n'amala omwezi myezi 2 myezi 3 talabiddwako ki abantu bene wajjibwako eddembe liraba omuntu kati ng'engeri yokka gye balina okubulinga okuteekamu ku pressure bano abantu nabo babakole kye baagala kwe kubika omuntu oyo 24 Septemba Bobby Yanga yabadde alina okudda mu kooti masho okuliwa okwemirirwa kwe kooti nekkiriza nti ekusike ekugatte n'okwakirewo kivumbi bonna bajje mu kooti nga 17 Septemba n'olwekyo awo olunaku lw'enkya mu kooti masho Makinde tusuubira akirewo kivumbi ne Bobby Yanga okubanga baleetebwa tubeere nga tubasabira okweyimirirwa twagala kwencouraginga buli muntu wali eyo jangu obeerewo owagire omuntu wo ng'oleeta empapula ezigenda okumuyamba okweyimirira abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abooluganda abenga mwenna n'emikwano
tubasaba okuba nti mujja n'empapula entuufu obulungi tusobole okuba nga tukikola. Nti omuntu ebo omala okumubika noono n'akibikira noono n'kibuukira bano abantu njagala kutegeeza nti ne gavumenti ebeera ku internet egoberera social media egigoberera bangi be baleese mu kooti afuta olwakabadi ako nti yafa basegirinya baanibo yes baalani bonna okitegedde nti ne balyoka bavaayo. Eno yemu ku trick abaana ba Nuupu gye bakozesa. Kati yemu ku trick ate teri mu Uganda yokka. Ekiro kyo mino kitegeera. Kyagala ogamba ne munsi. Buno bugenda okukozesebwa nga banne Uganda balina gye babukopinze. Eri copy and paste buno bu trick buli mu nsi zonna ezitambulira mu mbeera etagoberera mateeka naddala ensi za Africa. Kakati bano ba oppressors abantu abali mu mbeera embi mu kugezaako okwerwanako nabo baleeta kitwandise blackmail. Okubika baba bagezaako blackmailing a government, then your government eveeyo approving nti byomogera them wrong. Abantu tegerekese bulungi mubise nti afudde chaka tumulete mu kooti. Kitegeeza nti bano ba oppressors basigala omupiira bagukubye 10-0. Nti mmwe baba babakoledde kye mwagala kumulabako. Okategedde nti bwe kyembadde nti abazadde beeraliikirivu mubaggyeko eddembe libalaba n'abantu be. Ate kiraba kimanyi nti at least ebyo nabyo tebamanyi mbeera gyayitamu. Chansi yokka ey'okumulabako yeeyo ngazze mu kooti n'okakasa current situation gy'alimu. Kyebava baleeta kirwandise blackmail. Blackmailing a government, then your government ever proving them wrong. Nti ati mubadde mugamba twakoze eki wamuta kati wuno akategedde kekakodyo kakati Bobby Yanga sisiti mujali bino nande bali sibibyogera but because okimbuziza saagala ate ndete reasoning eyagala okufaananira ddala n'abantu abalala ate kye baakoze. Me personally yenzo omukwade bagamba ade bakyalina endowooza egamba nti Bobby Yanga si mufu wabula ngaza amanyi techniques z'abaana abamu ze bakozesa. Of course nategedde nenga nti kati kano kakodyo and of course I know singa omuliro guno gugenda mu maaso Bobby Yanga yafudde tetusobola kumalako wiiki eno for your information tetusobola kumalako wiiki eno ba wiiki ejja nga Bobby Yanga taleeteddwa mu kooti. Quote my words. Guno omuliro ne gugenda mu bbanga Bobby Yanga ye mufu. Bobby Yanga mufu. Tetusobola kumalako wiiki eno ba wiiki ejja nga Bobby Yanga tebamupresentize in court. Because tumala okutambuza ekyo then ne court egenda kubeera forced okusala omusango egenda kubeera forced okuteeka pressure ku bitonge by'okwerinda muleete omuntu oyo oba ntegerekese bulungi. Kati kano Bobby kakoze n'ayogera takokoze nga nsobi akikoze akigenderedde manyi Bobby Wine nja kukosa kigambo kye is a messiah. Mulanzi is a messiah, is a God sent, and is an apostle. Mutume. I think. Kwegamba aliko omwoyo okuyya amwogererako. Is an apostle, is a prophet. Anga bingi. Is a prophet, I think. Nabbi. So ebyo nalwaki ngezaako okubidescribinga nti Bobby Wine nga prophet nga apostle nga leader nga messiah si buli kimu nti alina kikubawo direct. Ebimu alina bireetera in mu ngero nga Yesu bwe yabibuuliranga mu parables bangi tebamumanyi. Okategedde nti Bobby Wine ate tateekeddwa kujja bakakasa kuprovinga bano abamuwagira kubagamba nti mukikomye okumubika kubanga akimanyi ebirungi ebikirimu. Bobby Wine amanyi nabigende lwaki bano abamu ku baana babika Bobby Yanga nti abaana bano baagala kuteeka government ku pressure ereete Bobby Yanga mu kooti. Kati Bobby Wine ng'omukulembeze omugezigezi aliko omwoyo mutukuvu tasobola kuvaayo n'abakuba nti ate temukiddamu ababika Bobby Yanga mulamu. Abadde alina okuleeta mu mbeera eyo nti mutabani w'omukulembeze w'eggwanga ne bomusimba ne Bobby Yanga tasobola muwangula. Kati abalina amagezi abalina omwoyo ne mutegeera abalina amagezi ne mutegeera mwoyo kyagamba ekkanisa.
Beyond the newsroom kwa mukoto kwali nkusaba muganda wange mwanyinaze video jimpereka like ate tambulire ddala etukane kwa omulala eyandyetazo jefuna ate era nkusaba agwali eyo soko subscribe ngebe gwanga gwe munundi gwo ogusoso okubeera nga otulaba nze Deni ndine Kasidia Frank MC Mayor Matete Town Council akugamba come rain come shine 2026 bwekatalijirya Mayor kwegamba Bobby atuse kusirikozesa logic bwati politics bwongo ate obukulembeze era bwongo obukulembeze bwongo obukulembeze magezi agataliga magezi agali invisible ne visible okay okategedde agali invisible ne visible yes. agalabika n'agatalabika njagala n'okunoonya ku bbaluwa ya Nuupu gyegenze maaso n'okubeera nga eweereza President Museveni meya mu bigambo mu layini emu 2 3 Museveni bamubba akalulu President Museveni bannayuganda mulina okitegeera nti y'omu ku muntu asinga okutegeera kye tuwandiise diversion ate nga diversion ze azapugradinze n'okwagala okwadoptinga system ya internet nti naye ayagadde okwagala okutambulira ku system eya internet okay ongoberera tuli fenna nkufuna nti ayongedde okwagala okutambulira ku system eya internet nti akimanyidde bannayuganda majority esinga etambulira ku internet kakati buli lwalaba nga waliwo akasirikiriro naye anoonya we bagenda okumwogererako gw'omuyitamu jega ngoza lwaki akirese kati ng'agenda na mu birthday lwaki olosa akirese kati era tutandika okidiscussing I have no time for that okakasa I have no time for that kati nze discussing nokwewandiise no ne bwe wandiise nemwanukula then should I nemugamba bulungi ndi false allegations ensonga lwaki nupwe muwandikidde false allegations that national unity platform rigged 1 million votes no, in the last blood. We know all that election. We know all that yeah. We don't need to go through all that later tetwetagana jigendamu nekyagulanywa nabatajoze Museveni President Museveni neno omanyigwe omanyize lwaki nkagamba meya nti awandikidde Mr. Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa former presidential candidate ngawandika ye president wa Republic of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Abaji signed Robert Kyagulanyi Ssentamu president. Do you know why I don't want to go far deep in that? What? You know why I don't want to go, I don't want to go far from that from that it is because President Museveni achikoze to provoke that's what he wanted Bobby Wine to do. Kwegamba Bobby agudde mu katego ka Museveni. Yeah, President Museveni agala mwogirako, but of course Bobby Wine yalina kwegamba President agala Bobby amwene ku masanyalaze. Bobby Wine yaliko amasanyalaze, so President Museveni aze golowooza bameka abali mu kalulu. Katumba oye yaliyo. Bonna abakalimu. Why is it that it go kotizeemu National Unity Platform teyakubba akalulu? Kitegezo kitegedde bulungi FDC simanya DP simanya Jema simanya Katumba oye abo tebaliko masanyalaze abaliko amasanyalaze ye Bobby Wine. So I must quote National Unity Platform, and who is National Unity Platform leader ani agikulembera ye President Ssentamu Kyagulanyi Bobby Wine. So President Museveni tabadde mujega nkugambye yabala science we abala naye masanyalaze amazo gatapingamu Bobby Wine namwakisamu lwakwaga Bobby Wine togesiga asobola okugakuwa era bw'osoma ebbaluwa eyo nti agakuwa dda namala n'akuyuza nti gagira gabanga ag'ennansa na ganda muwakise eyo gamyansama kati so agamba otya kati music oweganda nansana awe balekera baso n'okubeera ng'olaba ng'otugoberera chovolaba omukazi namugaa sinaga kubeze abalinayo business tuyine ennaku twabagamba musengeko emagere okulirana tulabye toganyongera meya sebo awo wennyini ndabyeko ku lawyer Shamimu Malende nga nnyonnyola nti singa okkiriza omusango gwonna mu kooti n'oteekebwako okuba nti wazza omusango naddala emisango nga gi capital offense
guba gugenda ebintu bye kuleetedde okulimitingako ebimu byebino tokkirizibwa mu ssemateeka wa ggwanga kwesimbawo ku kifo kyonna tokkirizibwa yadde okukola mu public office yonna ne Interpol oba weereetedde obutaddamu kufuna yadde visa ne bweba ya Canada. Omuntu yenna bw'okkiriza omusango mu kkooti nti wagukola ne guba ng'omusango ogwo gukusingisibwa wabeerawo ebintu ebibeera bikwolekedde oba ne bw'obeera ng'omusango ogwo bakuwozesezza ne gukusinga era ne bakkakatako nti gukusinze waliwo obulabe bw'oba oyolekedde mu maaso bw'oyinza obutalabirawo okugeza osobola okuba nga tokyakkirizibwa kwesimbawo ku kifo kyonna kya bukulembeze ne bw'otuuka mu maaso nga gw'ofuuse Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abantu bakwagala nga byeyogera by'amagezi nga balaba wandi bakulembedde mu Uganda eddako obeere pulezidenti waabwe mu constitution ya Uganda oba tokyakkirizibwa kwesimbawo abantu bayinza okugamba mu constituency nti jangu obeere nga weesimbawo naye ekyo ky'oba wakkiriza omusango kiba kikugaana okwesimbawo so mu nsonga z'obukulembeze ojja kwesanga nga kijja kukwata mu maaso eyo. Ekyokubiri mu nsonga za Interpol n'okufuna certificate of good conduct okugendako mu nsi ez'endala okufuna ku mirimu n'opportunities endala oyinza okwesanga nga tokyasobola kufuna certificate eyo kubanga oba oliko criminal record ti oyo muzzi wa misango mutemuzi w'abantu atega bbomu akola ebikolwa eby'obutujju n'ebirala ate etteeka terifaayo nti oba wakakibwa kubanga wali ku record tebakiraga nti wakakibwa bukakibwa baba bagamba nti oyo yekkiririza omusango nti yaguzza kitegeeza nti n'emikisa gyo mu nsi ez'ebweru giba gikendeeredde ddala ate tosobola kuddamu kufuuka public servant yadde okutuula ku commission y'eggwanga lyo lyonna n'ebintu ebirala bingi ate nga ne bw'obanga waliwo akasanga kala konna akazze ne bukabanga kakusaaga bw'otuuka ku poliisi oba mu kkooti ng'olina okufuna bail oba ensonga zonna bagamba nti oyo habitual criminal muzzi wa misango n'olwekyo ekintu kiba kikwambadde twagala kukubiriza ki twagala kukubiriza abantu abakwasisa amateeka ne kkooti zaffe okugoberera akawaayiro 28 n'obuwaayiro bwonna obulala oli mu constitution obw'eddembe ly'obuntu ti omuntu yenna bw'akwatibwanga abeere nga awozesebwa mu bwangu kye tuyita speed trial abeere nga awozesebwa mu kkooti etalina kyekubiira kye tuyita impartial court era abeere nga awozesebwa mu lujjudde kye tuyita public hearing. Abaana baneeno be baasiba ne bavaayo ne bagamba nti bakkiriza emisango era ne bateebwa nga bagamba nti kwaliko egy'okkuba abasirikale egy'okwokya poliisi olumba poliisi n'ebirala ng'ebyo meyo okyogerako ki omanyi bannaye ensonga ezanga bangoberera nje kubebaza mwenna abaagala reasoning yange eri independent nawe oba oli awo erina bwenjogeramu ne bakomuntu afiti nga mukagattaako nagamba that guy is very right. Kakati there's what we call facts and propaganda. There is facts ebituufu and propaganda ebibungeesebwa. Yes. I think facts in lies amazima n'obulimba. Kakati Shamimu Malende kyali mu kugamba ye facts entuufu mu mateeka ne line joino yimiriramu ne line jotekeddwa okuyimiriramu. Kati bano abaana abali mu kukkiriza emisango gye abaasibwa mu by'obufuzi abali mu kukkiriza ate bo bali ku lies ezibagambibwa oba eziba promisingibwa abo ababasiba kanka kuddiremu kategeere bulungi kyogamba abaana bano bakakibwa ababasiba kyali mu kugamba ge mazima. Bati bano abaana bo batambulira ku lies bambi tosobola kubanenya nnyo bulimba batambulira ku bulimba bwo basuubiziddwa nti olwaleero byonna bibagamba bisatu tojja kutambula bo bagenda babasuubiza ensirego bagamba biri kimu tugenda kiba kigenda kubeera clear just accept fe tukukendereze ku kibonerezo oteebwe kigweko oteebwe kumbe nga tebakubuulidde kiri nga tebakubuulidde facts kati omala kufuluma ng'omaze na kukkiriza n'owulira ate facts za Shamimu Malende Uganda ne bweriba ekyuse ng'efunye mukulembeze eki nogamba amanyabo naye olaba nze akannumye nno agenze n'agamba nti ne bw'obanga ebiro ebyo bituuse nga yegwe Kyagulanyi abantu gwe balinamu essuubi nga gwe mukulembeze alina ovayo kasita bajjayo records ze criminal bagambirawo nti ne bwe bakwata mu nsango gwa kubba magi tokkirizibwa kweyimirirwawo kuba oliko rekodi yoki ati kugambye meya kino kirekawo abaana bano bambi kuba nze mpulira kati ennaku y'omuntu amaze mu kkomera emyaka 4 oteereddwa kyokka ate olinga ate gwe basindise mu kkomera eddala erisingayo obunene
kuba bwe mbasikirizibwa fuluma ggwanga opportunities zimpitako sikirizibwa funa kalimu munnanga abamu oluusi ye talina ssubi lifulumansi ekisima ekirala n'ekisima gwe kyogerako amu tebalina ssubi lya kisima meya twazaalibwa tumanyi tugenda bawano ekyokusatu abamu bakakiddwa akusinga kkubya gw'okutte kyetuba tugenderako meya abaana banene okukkiriza emisango gino bagiza kituufu oba just bakakiddwa of course bakakiddwa I won't lie because omuntu gw'osibye emyaka 2-4 nga obujulizi bubuze ate ku ssaawa esemba after 4 years nakkiriza omusango lwaki abatayakiririzaawo at least lwaki teyakkiriza nga wayiseewo emyezi 3 oba 4 oba 5 meya okuta ekirala tusanze akaseera akazibu nti gavumenti yaffe emphasis egitadde nnyo ku political prisoner okubatwala ng'abalabe n'okusinga abassa abantu bano abatemu betulaba anti era be babadde babikola ebijambiya bonna be bano era bakkiriza emisango egyo nti be babikola kakati bwe bamaze ogikkiriza what next ne babata bamaze okugikkiriza bagikkiriza babatadde nobeera free waliwo okubeera free nti oli wabweru naye n'okubeera free because government olina okutegeera ne kino ne government nayo akazito kagisusuke kyenagambye eri kiri kubobiyanga tolwo ne government naye akazito kagisusseeko mu kugisukkako erina kukola etya erina nayo okunoonyayo baayo balina kukkiriza ku provinga people outside there nti abantu mulowooza twabakwatira bweyo temulabye weebuuzizaako lwaki emisango gy'omulundi guno gikoleddwa nnyo ku kamera lwaki eky'omulundi guno giri broadcast kugamba bagitadde ku mainstream lwaki kati ate abaana abo bwe baali mu kooti wano we baabateera kamera zaali zaabwe tekwaliko z'abantu bano balala zaagobebwa ku kooti masho kugambye gwe weebuuzizzaako ekyo wakyebuuzizzaako kyemisango egy'abasajja kati egimu walabye gino be baali bakwata simanyi abali b'enguzi bino babaka palamenti gyonna nga gyali ku kamera emisango gy'ennaku zino lwaki meya gavumenti nayo kati enoonya kyetwandiise ku provinga point kyebirwanyisa kitulwanyisa enguzi mutulaba kyetuliko abantu mugamba twabasibira bwe political prisoner mulabe tubawadde bondi kyokka bakkiriza era ensonga lwaki bakipublishinga nnyo behind ne bakitandika okipublishinga there's something behind you'll thank me later meya gambo bineeno nno video giwe like gwagenda maaso n'okubeera ng'otulaba ate atana subscribinga nga wakatwegatako so subscribinga ate ensonga tuzitambuze bulungi oli ku Beyond the Newsroom BTN Media anziddeni akutuusako ensonga ez'enjawulo ne muganda wange Kasirye Frank MC Meya okubeera nga tutambuza ensonga ono bamuyita Meya owa Sekanolya Extra Meya kineeno kisindika bubaka kyeriffe bannayuganda nga twetegekera akalulu tebigenda kuggwaawo bangi bakyakwatibwa nti tebigenda kuggwaawo n'otantiiro nga waliwo enkyukakyuka ekoleddwa wanje indicators ziraga nti bano tuli mu kuyimbula abantu kukkirizisa abantu misango abakwatibwa mu kalulu akaliyo ng'ennaku z'omwezi 14 2021 mu 2024 tuli mu kubata mu 2024 kyokka tuyingira 2026 tudde mu kalulu tuddemu era tuyoole nga kati bakyayoola abantu tebigenda kuggwa okuleka nga waliwo ekikyuseemu abogambye obulungi ennyo ensonga mpanvu naye I think kale wano katubaweeko ka brief note temegenda eyo nga bwe gadde gata Meya nga tumaliriza opposition nga yeteekerateekera akalulu 2026 ekoze ekimala okulaba nga ebimu ku ebyo ebizibu byesisinkanye mweno period ebyovakaminga obeera tugenda kuddamu okulaba ensonga zezimu nga bakwata abaana nga babayoola nga bababuzaawo obululu nga babubba byonna ebyaliwo luli tuddemu tubisange ne mu 2026 opposition ekoze ekimala
opposition si kuba nti Bobi Wine oba neki opposition gowe naawe akanya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni oli opposition naawe ajogerera oli ali eri ajogerera nti kino kyekoze kibi bakiyita kwogerera oba agiwabula agiwabula yes okuwabula gavumenti gwawakanya oba okuwabula gavumenti bo bakitwala okuba nti oli opposition kitegeeza nti security yo kyonna kyokola kigenda kusalawo ku ki gavumenti kyezaako eyongera okuwamba abantu abantu bongera okubasiba oba nedda because olwaleero Munnayuganda abantu mwongedde okulaga nti muli kitole mwongedde okubeera ekitole nkya kuwa credit bannayuganda nti kati olaba nga boolaba ekiri ku Bobi Yanga nga boolaba ebyali ku Basami nga boolaba ebyali ku banti abantu bongedde okubeera luli ekitaaliwo kati omuntu yekka agenda basobola yona aleeta diversion nfo ky'okuyimirira ku nsonga za Bobi Yanga ne Basami okuteebwa n'abalala liri puzzle atenze nsukka wala osiibudde mukama bampeera omukisa ne lwaki tulekayo kaneeno Lopu Joel Ssenyonyi yagenze maaso n'okubeera nga olunaku lwajjo bambi kano kannyumidde nnyo ate era nakaagadde nze nsinga nnyo okufa ku mukulembeze oyo afa ku ki ku bantu be meya kano tugende nga tukawadde ba Uganda Joel Ssenyonyi yakyalidde abaana bano omwana w'emyaka 17 ewasa abawala babiri ab'emyaka 15 wabiraba ne bagenda maaso n'okubeera nga bazaala abaana babwe story eno yateekebwa ku NTV bambi nga tebalina kyakulya dde we babeera n'abakyalira n'abamu ku bakulembeze mu kibiina kya NUP ne babawako ku bintu omuvubuka wa myaka 17 yawasa abawala 17-year-old boy and both girls abawala ba myaka 15 yabawasa bali mu district yawe mu Buganda era mu Busoga mbadde era ku kyalo kye bayita Kadungu omanyi yo Busoga mu Kamuli district region ya Feeyo Buyikwe Yiganga ezo district biri mu Busoga zensinga okumanya ezirimu ebintu abatugobera ku media mukimanyi but what should I comment on such issue? I think Joel Ssenyonyi ne banne kye bakoze it is good bombi bali lubuto it is good bebale kukikola. But again, should we also blame the government? Yeah, abaana bano balina kuba ku ssomero. To a greater extent, we should blame the government, or to a smaller extent. Nera mu Busoga wennyini olunaku lwajjo waliwo omwana w'emyaka 13 omulenzi gwe baakutte. Kugaye Busoga baasokota ne bamutwala ku poliisi nga bamusanze n'omukyala atunda akaboozi w'emyaka 23 ng'omwana ne bamubuuza abadde wakabeera n'emirundi emeka ti emirundi eki ebiri wabijjawa taata tusula musingolo abankuumira atakuumira mpeera awo gavumenti yaffe wetutuusiza obwavu kyebulubya abadde Busoga kakati buli omwana onya waayitiramu kabadde kakola ne kafuna anoonya waayitiramu kagenda bakasanyusa. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.